katufu yeggwani simanyi naye buno obubaka bugende wali Bruno K muganda wange. Bruno K nammwe abali mu industry bali mu limelight mu abasajja batandise muyimbi mu obutanaba kuyiga kwambala mpale mu obusesasese empale ziri eno mu mwani namugana ne mutusanga nga tuli ku street tunyirira bulungi omwana n'atambula n'ogamba baby tambula. Omukazi amaze okuwa omwana ojomanyira ensi mbu abadde ayagala life yebere undercover. Wabanga abadde ayagala life yebere undercover kiki lwaki omugyeyo mu kufaako lwaki tomuleseyo mu undercover ye. Bruno K kankupulire ne bw'onoofuna sente ogenda kuba ng'otula mu corridors nga some questions are burning up your heart. Some questions are gonna burn your heart down. Omanyi obuzulumi omukazi obwagenze nabwo, omanyi obusungu omukazi obwagenze nabwo. Kati oli ku midio wano tomanyira mbu tubadde tukuza mwana oyo kyali wange byama kyogamba bakuteerawo ganga y'abakyalibo tosobola kwawulamu amabriera mboyo kyali wange tosobola kwawulamu mama briera nga bakuteeddawo ganga y'abakyalibo bakyalibo wegaddanga nabo mabasajja amabagenda ne muzaala mu bakazi mu baana b'abaana nga nabwe nti omukama agenda kuwa omwana omuwala omusuule omugje ku ddaala omusanzanyirire entuumu yeekukubye omukubye olubuto aguddemu omulesaawo obuukidde abalala nga tomuwadde na reason lwaki omuleseewo nti gundi nkuleseewo naye reason ekulesezaawo yeeno omukazi afudde ate omanyira abantu mboyo kyali wange osobola okwegaddanga ne kyaliwo osobola kwawula ku bakyalibo ne maama w'abaana aberekere maama w'abaana ne bw'oba ogenze mu maaso n'owasa omukazi maama w'abaana asigale nga maama w'abaana. Banange mwe basajja mwe nga bw'otayagala kukaabya maama wo maziga nga n'omuntu atunuzaamu ekiso maama wo omukyukira nawe n'omufumita leka okukaabya omwana w'abantu amaziga omufudde essaawa zino kyaliwo kubanga avudde omuntu omufuta ayogebwako kibi naye omanye ebibuuzo byagenze nabyo. Do you have those answers? Those questions are gonna hurt down your heart bro. They are gonna hurt down your heart. Kimutumanyira sebo kati kyaliwo lwaki kyaliwo tomuleseyo mu undercover gy'abadde omukazi yalwalidde omwezi gumu rekodi zimeka z'obadde okoze tv zimeka z'obadde ogenzeeko live zimeka z'obadde ozeeko ojja ku live ogamba simanyi Oscar kakati muwunya kakati sente kakati muwunya kakati ono dentist simanyi akola bulungi okutu mwami Bruno naye nga tosobola kugamba banange bafaanizi bange nina ina personi wange ali so separate tayagala bintu bya media naye ali bubi. Send me your prayers bwana abazze engulu njamukolerayo surprise banange mujja mumanya but I need your prayers. Never tokyogerangako kati I'm so heartbroken tegunawo kumenyeka gugenda kuguseetereza bwe bati oberinga n'ekitiyo tesobola gujjawo. Obutambi obwo bukyali bungi nnyo era nga ngenda beera nga mukuzanyira okuva gye butandikira paka gye buggwere osobole okutegeera ensonga ya Bruno K eno neewaddeyo okubeera nga ngikutuusaako buli kimu ekigenda mu maaso. Nasazeewo SMX neme kutwala side yonna sigenda beera side ya Bruno K sigenda beera side y'abaana abavuma Bruno K wabula nze ngenda kukutuusaako buli kimu nga kiri mu kubeera nga kigenda mu maaso. Amakulu mu kyo ngenda beera munnamawulire omutuufu ekyo kye bansomesa nti obeera okola eggulire toweekubira side n'owolerezaako omu oba noweekubira side n'obeera ng'osupporting omuntu omulala nedda ngenda yimirira wakati nkutuuseeko olutalo lwa Bruno K bambi lwayolekedde. However kyeno nsigala nkyogera mu stories zange nnyingi mbadde nga nkyogera mbu Bruno K naye muntu ng'omuntu omulala muntu ng'omuntu gwe muntu ng'omuntu nze alina ensobi ze yakola alina n'ebirungi bye yakola bannange wetubeera tumukuba amagi wetubeera tumusojja wetubeera tulina ekintu kye tuyisaawo kyonna wetubeera tumubuulira wetubeera tumujjukiza ebyo byonna bye yakola bannange tumujjukize nga tokimumanyi oyo mwana muwala wadde alina emyaka 2 anaakula agenda tuuka abaana ennaku zino esemba zikwata ku myaka 5 7 ng'amanyi ogenda ku WhatsApp n'agenda ku YouTube n'asaakinga kyayagala ku myaka 8 oyo mwana agenda tuuka ebintu bino abisange ku SMX Media nga wayogera bubi eri taata we ng'awulira bineeno we biri naye ng'obutambi bwo bukyafulumira ddala nga we nagambye sigenda beera nga mpolereza muntu n'omu oba kwekubirako side obutambi nga omwana muwala bannange obutambi ng'omugenzi ali mu kulangirira Bruno K mbulamu bwe mbu ye yafa nira talina kyamwetaaza ye ku side ya mbalange yafa oluvannyuma lwa Bruno K okwegaana omwana nira obutambi bwe bumu bukuleetedde Bruno K we yeegaanira omwana owedde obutabudde abantu Bruno K nga ayogera ye kennyini mbu nga alina kalenge gye yeegaanamu omwana nera nga ayogera ebigambo ebitali biwoomu oba ebigambo ebiwemula oba ebivuma ng'abiddiza abo bonna naddala mwana muwala eyali amugamba ku nsonga z'omwana so kwa abantu kwe basinzidde okubeera nga bajajinga Bruno K then nkuleetere n'akatambi koli bannange abantu tebaagala kumanya kuleetere n'akatambi k'omuntu omu atayagala kumanya kugamba ye yaze kuwabula naye engeri yawulira Oluganda engeri gye yawabuddemu Bruno K naye munnange yamusabudde busabuzi buteddiza nze bino binange nabeera nga mbikuleetera n'ekirala nkutegeeza waliwo akatambi
ndoza tukakonsideringa kubeera ka buseegu nkugambye ndi mu kubeera nga nkekkanya kanene akatambi bagamba mbu akali mbu Bruno K ekyo sigenda tubeera nga nkibikkirizaako mbu akatambi kana akali mu Bruno K tebali mu kubeera nga bakola kikola wabula Bruno K mukana akatambi mbu okusinziira ku oyo agamba mbu okusinziira ku YouTube channels ezimu abakataddeyo bagamba mbu alimu akatambi mbu Bruno K ekisooka ekyokubiri yabadde alaga nga alimu bannange simanyi oba nedda kasooka tuconcluding nene ensonga y'akatambi subscribe nga neno ku SMX Media nze updates ngenda sigala nga nzikuleetera waneno ku SMX Media zonna ezikwasagana ku Bruno K nga seekubidde side eno oba side endala kyonna okola ku subscribe nga neno ku SMX Media tujja kubanga missing updates ndala bwe buno obutambi Bruno K nga agezaako okubeera nga awanyisiganya n'ebigambo n'omugenzi ebyavuddeyo oluvannyuma lw'omugenzi okufa. At first we talked, me and Bruno K. At first he wanted me to abort. I said no, so he had to take it up, and as usual he refused to take care of course the responsibility. So me, I had to leave him. I had to take care of myself and everything. Make at time has reached, I have to give birth to a baby. Me, my important thing is what I want or why I came to you. I need to find a way to talk to his family because I can realize he's maybe like a baby of 3 years. He's not ready to grow up. He needs like more 20 years to germinate mentally, as in to grow up mentally. So me, I was trying to find a way how I can reach the parents because these people I'm going to give birth to deserves the right to know the family she comes from. You understand? Right now, like you're saying, but stop sending me messages. But there's nothing I'm going to take back, man. Stop sending me messages, okay? That's the truth. If there is anything you want to say it right now on phone. So don't send me your funny messages. My friends are calling, my parents are told you understand, just grow up, man, grow up. What don't you understand by the word leave me alone? What don't you understand by that? What don't you understand by send it through a text? Don't call my friends, don't do threatening my friends or threatening anyone. So what do you need from me? What do you need from me? What do you need from me? Because if you go around train. I'm not begging you for anything. I'm not telling you do this or do this for me. This is your child. You're supposed to act like a father, which is not right because the baby is his and everything. Me, I told him, if you think I'm lying, you're free to carry out the DNA. Your family is free to do it because I understand his dad is alive, his mom is alive. At least for the welfare of the child, I give birth to this child knowing the father's family. You understand? Now, for him, I don't care what he does. I don't care. Like, I don't want to know about him. To me, actually, he's dead. Understand? But at least not the whole entire family. Oyo omwana oyo Briella mukwateko, omwana oyo munyweze, omwana oyo muhaginge, Briella mukama akugumye, mukama akututteko maama, mukama akuwa omuzadde. Mulikaleka mukama afuuka omuzadde wo w'okunsi. Now back to you Bruno K. Bruno K muganda wange. Oba amanya g'amatuufu yeggwani simanyi. Ne buno obubaka bugende ewali Bruno K muganda wange. Amatuufu yeggwani simanyi. Ne buno obubaka bugende ewali Bruno K muganda wange. Bruno K nammwe abali mu industry oba ali mu limelight mu abasajja batandise muyimbi mwe butanaba kuyiga kwambala mpale mwe busesasese empale ziri eno mu mwani namugana mutusanga nga tuli ku street tunyirira bulungi omwana n'atambula n'ogamba baby tambula omukazi amaze okuwa omwana ojomanyira ensi mbu abadde ayagala life yebere undercover wabanga abadde ayagala life yebere undercover kiki ekibwaki omugyeyo mu kufaako lwaki tomuleseyo mu undercover ye Bruno K kankupulire ne bw'onoofuna sente ogenda kuba ng'otuula mu corridors nga some questions are burning up your heart, some questions are gonna burn your heart down. Omanyi obuzulumi omukazi obwagenze nabo, omanyi obusungu omukazi obwagenze nabo, kati oli ku media wano tomanyira mbu tubadde tukuza mwana oyo kyali wange byama kyogamba bakuterawo ganga y'abakyalibo tosobola kwawulamu mama Briella mbu oyo kyali wange tosobola kwawulamu mama Briella nga bakuteddawo ganga y'abakyalibo gwe bakyalibo wegaddanga nabo mabasajja amabagenda ne muzala mu bakazi mu baana b'abaana nanawe ntya mukama agenda kuwa omwana omuwala omusuule omujja ku ddaala omusanzanyirira entumbwe yeekukubye omukubye olubuto aguddemu omulesaawo obuukidde abalala nga tomuwadde na reason lwaki omuleseewo nti gundi nkuleseewo naye reason ekulesezaawo yeeno omukazi afudde ate omanyira abantu mbu oyo kyali wange osobola okwegaddanga ne kyaliwo osobola kwawula ku bakyalibo ne maama w'abaana aberekere maama w'abaana ne woba ogenze mu maaso n'owasa omukazi maama w'abaana asigale nga maama w'abaana
bannange mwe basajja mwe nga bw'otayagala kukaabya maama wo maziga nga n'omuntu atunuzaamu ekiso maama wo omukyukira nawe n'omufumita leka okukaabya omwana w'abantu amaziga omufudde essaawa zino kyaliwo kubanga avudde omuntu omufuta ayogebwako kibi naye omanye ebibuuzo byagenze nabyo. Do you have those answers? Those questions are gonna hurt down your heart, bro. They are gonna hurt down your heart. Kimu tomanyira sebo kati kyaliwo lwaki kyaliwo tomuleseyo mu undercover gy'abadde omukazi yalwalidde omwezi gumu rekodi zimeka z'obadde okoze tv zimeka z'obadde ogenzeeko lives zimeka z'obadde ozeeko ojja ku live ogamba simanyi Oscar kakati muwunya kakati sente kakati muwunya kakati ono dentist simanyi akola bulungi okutu mwami Bruno naye nga tosobola kugamba banange bafaanizi bange nina ina person wange ali so separate tayagala bintu bya media naye ali bubi. Send me your prayers bwana abazze engulu nja mukolerayo surprise banange mujja mumanya but I need your prayers. Never tokyogeranga kati I'm so heartbroken tegunawa kumenyeka kugenda bagenda kuguseetereza bwe bati oberenga n'ekitiyo tesobola gujjawo.